po jako akawuwo bajje batukakkanye kubanga entalo ziri e Masaka nyingi ate ziyinza okutuleetera obuzibu. Abavubuka okuva mu kibiina kya DP nga bano beegattira mu kiwayi ki Uganda Young Democrats bavuddeyo ne basaba bannakibiina kyabwe bonna abasuusa emyaka 30 obuteetantala kuvuganya ku bukulembeze bwabwe olw'ensonga nti bakooye embeera y'abafuzi abakadde. Myaka 30 kubanga twagala mbeera y'abakadde kukulembera ate bavubuka ng'ate abavubuka bwe bali tebaweereddwa mu kisa kukulembera abavubuka bannaabwe. N'olw'ensonga eyo akakiiko ak'ebyokulonda kagenda kukakasa nti buli muntu yenna eyeetaba mu bululu bw'abavubuka ba Democratic Party tasukka myaka 30. Olwo nno kino kigenda kutuyambako obaolyawo okugyamu abantu abamu abatunula ng'abaana abato naye nga bamusajja mukulu. Paulo Sembajwe ngono yamyuka akulira UID akubiriza abavubuka bonna mu ggwanga okufaayo bagende bakebere enkalala z'abalonzi baleme kusubwa kwetaba mu kalulu k'omwaka 2021. Tukubiriza abavubuka bonna okugenda okukebera enkalala bakakase nti balonzi abaagala okukyusa ebalondera kugenda olondera ewalala kino kyekiseera kyatandika ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwa Novemba kigenda kuggwako ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwa Desemba. So buli muvubuka ali eyo wadde olina ennanga muntu yogirina naye genda ku kyalo kubanga abakulu abakwasaganya ebyokulonda gye bali mu kugezaako okukolako eyo ensonga ddayo mu kyalo osobole okwekakasa nti wano onondera. Ono akubiriza abavubuka okunywerera ku mazima kubanga okukyamuukirira kweboolesa by'ebimu ku bizizza eggwanga lino emabega. Tubakubiriza obutakyamuukirira, tubakubiriza okubeera nga muli bavubuka ba nsonga, tubakubiriza okubeera nga munywerera ku buli kimu kye tubagamba kubanga twamaze National UID Symposium katugenda kubeera ne Regional UID Symposium. Tuve mu region tugende mu sub-region. N'olw'ensonga y'abavubuka bonna be twabadde nabo tubasaba mwe mugenda okukulemberamu enteekateeka zino. Mu ngeri y'emu ne ssentebe wa disitulikiti y'e Masaka Judy Mbabali asabye banna-DP okuva mu ntalo nga singa tebakikola entebe y'obukulembeze bakukomanga kugikonga lusu wabula ebeerenga ya NRM lubeerera. Entalo ziri e Masaka olw'ebifo ebyokwesimbawo. Kakati bannaffe ab'NRM bali mu kuseka tulwanagana twekuba buzina tubutadde mu ddiiro tubugyeyo mu kisenge baseka. Naye njagala okubalabula ate n'okubasaba nti bwe tuneeyongera nga tulwanagana bwe tuti abakulu ab'NRM Masaka eno gye twali tuwambye nga ne tugifuze bulungi bagenda kugitutwalako. Ono era annyonnyodde ezimu ku nteekateeka ez'okulaakulanya ekibuga Masaka nga bwe ziyimiridde. Ndi musanyufu okubategeeza wiiki ewedde abakulu abakulira minisitule eya local government bampita nga chairman wa disitulikiti bampita ne kawo wange ne meya wa Masaka ne town clerk tugenda era ne batutegeeza bino wammanga batutegeeza tekyali kubuuza kulala Masaka yafuuse city wa kabineti yakiyisizza era ne batugamba nti ekituyisizza kwe kulaba engeri Masaka eno gyenaatandika okutambulamu. Matias Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Tuba tukyali mu kuteesa ne Ssaabasajja Kabaka najja e Masaka naye nga munyivu bya kitalo n'agamba gavumenti yakoze bubi okutawa Masaka city status. Pressure yayongera ku gavumenti finally nekkiriza nti ejja kuwa Masaka city.